AMAWULIRE ku 9:3 fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Mpuliriza wasuzoota najo sinzira okutuwuliriza akadde k'amawulire ag'obudde buno nze Tomu Mulondo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga afundikira obugenyi bwe bwaliko mu Bukama obwa Bunyoro gye yatumiddwa mukama we Ssaabasajja ku mirimu emitongole. Yasoose kusisinkana bakulu mu Bukama buno era nayogerako eri kabineti ya Bunyoro n'alaga engeri Obwakabaka gye bugenda okukwatizaako ekitundu kino ekya Bunyoro okukulaakulanya emirimu gy'amafuta. Katikkiro asiimye enkolagana wakati w'Obwakabaka n'Obukama bwa Bunyoro n'akkaatiriza obukulu obw'okusima amafuta n'okuzimba omudumu gwago nga guno ogenda kuzingiramu n'ebitundu bya Buganda. N'ategeeza nti Bunyoro esaana egabane omugabo omunene ku mafuta gano ag'eggwanga. Ate era tuzze okuwagira enteekateeka z'okusima amafuta oba twagala okwerabirako n'amaaso gaffe, naye amafuta bwe kiba kya bugagga tukyeyambise nga kikyali kya bbeeyi. Aboogera tetusaana kusima amafuta oba tetusaana kuzimba mudumu bafaananako Omuganda kyagamba nti anaakumma enswa. Amafuta tugasime. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni alonze abantu 6 abagenda okukola nga baregistra abakooti enkulu. President ng'ayambibwako akakiiko aka Judicial Service Commission akavunaanyizibwa ku mirimu gy'ekitongole ekiramuzi. Kalonze Pamela Ochaya, Sako Proseka Tusabe, James Eremye Mawanda, Simon Kintuzirintuusa, Lukundo Allen Owembabazi ne Ayebale Thaddeus nga bagenda kukola nga baregistra. Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owiny Dollo asiimye era n'asanyukira omukulembeze w'eggwanga okutuukiriza obweyamo n'ekisuubizo kye yakola okulaba ng'essiga eddamuzi libeera n'abaweereza abamala. Abaddukanya eddwaliro ery'ennaggulu ya China Uganda Friendship Hospital basabye Palamenti eyategeka gavumenti ya kuno ku nninga eyongeze ku nsimbi z'ewa eddwaliro lisobole okukola obulungi emirimu. Akulira eddwaliro ly'ennaggulu Dr. Emmanuel Tugeneyo ategeezezza ababaka nti eddwaliro lyetaaga ensimbi obukadde 5 okusasulira ebisale by'amazzi buli mwezi, kyokka nga ku zino zonna gavumenti ebawaako obukadde 29 bwokka. Kinajjukira nti mu mwezi oguwedde ekitongole ky'amazzi ekya National Water kyatuuka n'okusalako eddwaliro lino amazzi lwakulemerwa kusasula bbanja ery'amazzi eryali lituuse mu kawumbi kalamba n'ekitundu. Poliisi eri mu kuyiga omukazi Grace Naume agambibwa okupangisa emmotoka okuva mu kibanda ekimu ekitunda mmotoka mu Kampala Najiguza omusuubuzi w'emmotoka omulala mu lukujjukujju. Okunoonyereza kulaze nti Naume yapangisizza mmotoka ekika kya Toyota Sienta mu Niger Comfort Limited asobole okwevugamu, kyokka mu lukujjukujju Najiguza omusuubuzi wa mmotoka Hannington Mukasa ku nsimbi eziwera ddala obukadde 18. Fred Nanga ayogerera poliisi ya Uganda ategeezezza nti ono yatuuse n'okujingajinga ebiwandiiko ebya mmotoka eno n'ategeeza nti egenda mu maaso n'okubunoonyerezaako. Bwe gabadde ag'enkya ya leero, nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 fama gakutuusiddwako the FCU Bank.